mutulekere bagunja kubanga abakamera bonna bonna basooke baveeri abakamera bonna netta that you may your goodness. God has lost an important and we know you are God. Just know me in my midst. In the name of Jesus Christ the Lord. Amen. Ekitibwa kya Buganda fenanga fiiridde we have a responsibility. You and I. To work towards that. That will help us and enable us to be with our Lord Jesus. Not just for a day, but forever. If you're clapping for him, what does that mean? That means I have a responsibility.
activity. Ntambuza ntya obulamu bwange How do I move my life n'abantu sekino. with the people? Ntambuza ntya obulamu bwange How do I live my life n'abantu abatalinga nze. with the people that don't look like me? Ntambuza ntya obulamu bwange How do I live my life ku lw'ensi yange Uganda. for my nation Uganda? Ntambuza ntya obulamu bwange How do I live my life ku lw'ensi yonna. for the entire world? Era ekyo bw'okitegeera And when you understand that, kubanga ffenna tutegedde because we all understand essuubi lyo weeriri. that the hope is a Mwebale nnyo kutuulira. Ssebo omwana omukulu Andrew Jengo n'ab'enju yonna ya Pastor Pr.Yiga, Ekitibwa Nowa ye minisita w'amawulire era omulozi w'obwakabaka. Kaggo Ekitibwa Agnes Nakibiriige Semba, abatunga ba Kaggo, Ekungubagidde mukulu wa Kibuga Lubaka, abaami ba Kabaka abatongole n'ab'emiruka, abakulembeze b'eddiini abali wano, Bishop James Muwasi ne Bishop Wakayi Rank, banyabo ne bassebo. Bwe naamala okwogera mu Buganda nja kwogera ne mu Lungereza. Abatategeera Buganda bantegeere. Naye mu mbeera yonna Katonda bw'abasobozesa okusinkana n'abantu ne bwebeera nzibu obaaniriza. N'olwekyo nsanyusa okubalaba. Newankubadde tuli mu kaseera kannaku. Omukulu ono bwensanze ng'alina ebigambo by'ayigiriza ebigambo abinozezza bulungi. Naye n'omutaputa w'Olungereza amumanyi. Ebigambo tebifunumikika ne bijjayo amakulu oli ayogera mu lulimi olulala lw'agamba. Ntuusa okusaasira kwange n'okwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka eri abaana, eri ab'enju, eri ab'Oluganda abako n'ab'emikwano gya Pastor Pr.Yiga olw'okufaako. Okufa kutuuka ku buli muntu, kyokka tekumanyirikika. Manyi bulungi nti wadde pasita wammwe agenze n'ennaku ezo yalwala mwamanya, naye temwalemye kwekanga ng'amawulire gafulumye. Tubasaasidde nnyo bannaffe. Ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2014 nali mu ggombolola ey'e Lubaga nga tuli mu kaweefube w'ettoffaali. Twatandika kaweefube w'ettoffaali nga twagala abantu ba Buganda basukiremu, babeeko enkulaakulana gye beetuusaako awatali kulindirira buyambi. Ettoffaali lyali liluubirira okweggyamu okwenyooma, okukomya okwekubagiza
abantu baagala nnyo okwekubagiza baba mu bizibu. Ne Buganda twamala ebbanga ddene nga tuli mu kwekubagiza olw'ebizibu ebingi ebigwiridde Obwakabaka. Twali twagala ettoffaali lisige mu bantu ensiga ey'okumalirira era n'okwebeereramu. Bwe twalangirira tugenda kujja ludde eno e Kawaala, Pastor Pr.Yiga n'aweereza obubaka ng'asaba Katikiiro ajje wano. Era Revival Christian Center najjawo ne mutoola ettoffaali zito. Olunaku olw'enjiri nga 9 Julayi 2014 nali wano, era Pastor Yiga ku lwammwe n'atikka ettoffaali n'atuwa n'ebirabo biyitirivu. Mukaweefube w'ettoffaali Revival Christian Center wano y'emu ku kanisa z'abalokole n'ey'omukulu ono gw'ensanze ayogera ennaakulabi n'endala ntonotono ze nakyalira. Simanyi nyiza n'okubanga wano mu balokole we nasinga okusanga ettoffaali ddene. Mumanyi nti kaweefube ono gwe mbagambye ow'ettoffaali yalimu n'okutoola ensimbi. Ekikulu kyali biri okweddamu okwenyooma, okwekubagiza biki n'ensimbi okukola emirimu gyaffe. Era sente bwe zaatuweebwa tulina emirimu gye twakuusa, era buli asabira wano mu Christian Revival Center, buli asabira wano bw'oyitako Emmengo n'olaba Masengere ekizimbe ekyo, oba n'oyitako e Kasubi, oba bw'olaba Terefayina, osaana omanye nti mu mirimu egyo mulimu ssente z'awantu. Mwakuyingiramu. N'olwekyo mbadde nteekwa okujja wano okubakubagiza. Mbadde nteekwa okujja wano okubeebaza olw'obutatirira Ssaabasajja Kabaka. Era nsanyuse nnyo bwe mpulidde Andrew Jengo ng'anganya aga nti ndi muzzukulu wa Nsamba, ndi Wangabi, oliko kyange maama wange Wangabi. Singa Pastor Yiga yali yeenyooma, singa Pastor Yiga yali yeenyooma, oba singa yali yeekubagiza, tiyandisobodde kutuuka ku ebyo bye yatuukako mu bulamu bw'ogeraageranya gye yava eyo n'okola. Mu ngeri eyo ebyo bye yasobola okukola, tugambe kanisa eno tuli mugiraba, somero, TV, ebyo bibeere essomo eri ffenna nti bw'omalirira osobola okutuuka ku birungi, ebirungi 10. Bw'omalirira ne Katonda n'omwekwata osobola okutuuka ku birungi 10. Omwoyo ogwo gwe twagala ku mulembe guno omutebe, naddala mu bavubuka bategeere nti ebirungi biva mu ntuuyo. Akola n'asaba Katonda by'ayagala abifuna. Kamalirize n'ensonga eyo. Mpulira nnyo okuyombagana n'okwogera ebisomoovu wakati w'abapasita abamu ab'abalokole.
ebigambo byenzikiriza abantu abatali bamu buli omu ku lwabitaputa lwe ebigambo byenzikiriza abantu ab'enjawulo babitaputa bwabo n'olwekyo oyo omu yandyagadde nnyo kyakkiririzaamu ate nassa ekitiibwa mu ky'omulala ndowooza buli pasita webalina wano buli pasita asaana asomesa eddiini mu kanisa ye ate buli omu asse mu pasita omulala n'ekkanisa y'omulala ekitiibwa omuganda agamba nti omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa kyetufa tuwa ebyokulabirako nze ntera nnyo okulaba omulabirizi w'ennamirembe ebubaga ate ntera nnyo okulaba ssaabasumba w'e Kampala ng'afudde ebubaga neyeegatta kuba ennamirembe nze mbiraba naye nga nabo balina ebibyawula kyeziba zibeera eddiini ez'enjawulo mukulu ono abadde ayogera taata we yamutwalaga mu kereziya nyina yamutwalaga mu kanisa Anglican emuwulidde naye nze ssaabasumba mulaba wano ennamirembe ate embaali awo saabalabirizi nga mulaba ebubaga emabegakaawo nalaba supreme mufti ng'ali ku kereziya nsaa nate twanirize Pastor Andrew Jengo abeeko ebigambo ebyenkizo okwakiriza Katikiiro wa Buganda wamu n'abakungubazi. Ntwala omusamu okwebaza era okwaniriza abakungu ab'emitiibwa okuva mu gavumenti ey'owakati. I take this opportunity to welcome the officials and the government officials n'owekitiibwa Katikiiro wa Buganda Charles Pr.Yiga Katikiiro of Buganda. tukwaniriza We welcome you nga twebasa and we thank n'abakungubazi with all the mourners, abava mu madini ag'enjawulo those from different religions, mu bika eby'enjawulo different respective twegattako to join us obukungubaga buno in this morning kwa mukadde waffe of our Father, omusumba Pr.Yiga Pr.Yiga, era ssebo kamala byonna and Sir, nze Andrew Jengo I am Pastor Andrew Jengo, mutabani w'omugenzi the son of the late Pr.Yiga Pr.Yiga, abasinga bwe bamanyi nga Pastor Yiga abisaayo who other people know as Pastor Augustine era Abisayo, ndi muzzukulu and I am the grandson wa Yosefu Matovu of Mr. Joseph Matovu, agalamidde who is lying lukomansimbi mpaama Komasini Pama, era ng'ava bazzukulu bansanga from the grands ssebo wekitiibwa we are men from that land. twebaza obwakabaka bwa Buganda We thank the kingdom of Buganda bwawulira omulanga gwaffe when they heard our cry ne butudduukirira and came for us, olw'okuba because tuli mu masiga we are in tears. ebyokwogera tulina bitini nnyo We have few words to say, naye ng'abasajja abaganda bwe bagamba but as the Baganda say, atuma the one who sends omukungu the official tamagamaga. doesn't look here and there. Owekitiibwa Katikiiro The honorable Katikiiro, tukusaba we request you bw'otuuka embuga when you go ow'embuga mutugambire and tell the highness mutusinze is guilty of musajja Yiga Augustine that your man Yiga Augustine yatuseereddeko has gone. era ku lw'abaana Because of the children, bakadde baffe
our ne elders, family ya Revival Christian Church together with the family of Revival Christian Church, DSTV together with MSTV, tusiima obwakabaka bwa Buganda we appreciate the Kingdom of Buganda tudduukirira to run for refuge to help to convert us. tusiimira ddala We really appreciate. era abasajja bagamba As men say, ofuna akaabirako when you get someone who cries together okaabira with ddala you, you cry really. wanyaniriza They will come, okusaba era nsaba and I request bakungubazi bannange my fellow mourners, banirize let's welcome Ekitibwa the Highness Katikiiro Katikiiro owa Buganda Charles Peter Mayiga Buganda Charles Peter Yiga, era nsaba and I request kabaka the King, awangaale may he last ayogere longer, okulambula Obuganda may he continue ruling over Uganda. Owekitiibwa Those are my figures. Mwewaawo bwatyo mutabani w'omugenzi ga Pr.Yiga abizaayo obubaka bwe busiima abakungubazi ne Katikiiro wa Buganda okubanga biseeko gyetuli. Bakali bange kana akadde munzikirize nate bite ow'ekitiibwa atwala essaza lino mwe tuli Kaggo agenezemba okwaniriza Katikiiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era nja kusaba n'obwetubaze nti Katikiiro ayagala okulaba ku bantu ba Ssaabasajja ng'awa okwagira kwe ajja kuyitawo mpola mpola agende Katikiiro ajja okukolera speech ye era nja kusaba ne interpreter ebigambo bya Katikiiro tobiddamu eyaliza. Sigazo omwoyo gwa Buganda okutafa. Oli pasita naye oli muzzukulu wa Nsamba Kabaka ye kitaawe. Tokyeraba. Tusaba Katonda abakumye ate bw'aba alamula Pastor Pr.Yiga abeere wa kisa. Nyakusaba ebire tuyimbe ekitiibwa kya Buganda kakalira olugamba nti sokolireko nakisabe tugereyo tuyimbe ekitundu ekigamba nti nga tunaba kukiyimba ab'amawulire tujja kusigala wano Katikiiro ajja agendako mu kafubo e pastor
Andre Jengo wanaaba nate asiini. Tekusaba twewombeeko ekiyimbe ekitundu ekigamba nti Katonda omulungi ow'ekisa. Pastor Muwe nate jangu ogende maaso n'enteekateeka twaniriza abakungubaza bakatebe ntako mwebale nnyo mwebalire ddala kulusa Jirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebanja omumpitubbi awependo naye atuuse meeya Mathias Olukaga naye amaze enteekateeka nga sinaba nate Biri bitya paadi bitya omwana kamera paadi wetondera abantu bano weto abaganda tebagira bwe batyo musajiko twanza obwapasika nosoza n'obuganda wasanze n'obwapasika nosoza n'abaganda ne bapasika banno bonna bakumiridde ekitabo kibakoze omuntu wabamu avuge mulamu w'ensano leka mukama Katonda amulamule yamanye bulungi byakola n'ebibi ye pasa SENYONGA anakatia tumayi mumasi ebyayise kusinga emyaka kitegeeza kati nze ndijja jjaawo naye kino kyemanyi nti kijja kitwala ffenna bannayuganda okutandika okukomyawo omutima ogwo okugamba nti abaana baffe ripooti tuziwulidde mu covid muno mokka abatono abaana abali reported ab'obuwala abasobezeddwako ne bafuna embuto kati okusoma kwazeemu abamu tebasobodde kudda tuteekwa okuddayo okwefumiitiriza nti mukama waffe bw'alirabika ne tuzuukira okumusinkana tulibeera twetegese edda nga nkyali muto taata wange yateranga okuntwala mu ekereziya bwe twageranga okusaba twafunyanga ekikonde ne tukiteeza ku mutima ne twefumiitiriza mu mitima gyaffe ne tugamba nti gunsinze era gunsingidde ddala kirabika mu luzungu tekiriyo ate kati kirakiriza nnyo mu Luganda kati ndaba ng'ekyojja kinoonya gunsinze naye ekyo tekyalinga kitegeeza gye tuli nti omuntu yeekubanga mu mutima n'agamba nina by'enkoze bye sisaana kukola n'olwekyo bassebo ne bajja babali wano olw'essuubi ly'okuzuukira n'andyagadde nnyo buli omu oteeke omukono gwo mu kifuba weefumiitirize weebuuze nti naye mukama waffe bw'akirawa senga mbeera ngayiga bwe yeebase okuzuukira bwe kutuuka n'abeera mu abo abasuukira okumusinkana okubeera naye emirembe gyonna
If that is not the case, within your heart, Lord, I've wronged and I'm very